Okay, lero tugenda kwogera ku abenganda zaffe ng'abafumbo in-laws ku side zombi ey'omwami n'ey'omukyala. Abenganda bano omutuzingira mu ndooza abako abalamu Nazaala Sezaala bonna enjuyi abantu abo bonna bayamba batya family eno ento oba abafumbo bano babayamba batya okunyweza omukwano gwabwe mufo ky'oguyuzaayiza bangi mutera okufuna ennyombo ne balamu bammwe banazaala bammwe bakodomi bammwe mufo ky'okutambuza amaka ayi ne musanga nga mukuubaganya ennyo amaka oboolyawo obufumbo ne butagenda wala. Senga tukwaniriza. Nange nesiimye abatulaba mbeebaza mwenna nze nabulwandoza bwe mbeebaza buli muntu yenna gwe suna kwakuliraanye mukooneko abaagalana mwesuneko nga temwerumya mwenna waluwankoyidye nabbingo bangi nnyo abatulaba ne babeera nga bafaayo n'abakyala abeetegese bangi mwangambye n'abamu temunagenda ku mulimu mulinze tumalirize bannange tubeetondera ayi n'okusaba kwa mwenze buli naku nkwogera budde bwonna kijja kwabika eprogramu oluusi efaanaganako n'eno beeno ekolebwa ekiro ya obabuulirire senga babuulirire ekiro ate era tuza tufune n'abantu abalina ebirowoozo ebirungi abakyala abalungi ddala abakyusiza obulamu bwabwe olw'ebyo bituze twogera okuva lwe twatandika ne bye twasanga nga bakyusa. Senga omulamu oguwulidde omulamu anguwulidde togera ku family abenganda bayamba batya abafumbo bano bato bakulu bonna babayamba batya okunyweza amaka nga n'ekintu kino nga tweneyanziza Farida omulamwa guno mulungi nnyo musufu naye abatulaba gulemye bangi okukozesa nga tetunandoza nakuyingira bayambye batya tusaba omukyala mufumbo nga wakafumbirwa totijja nnyo nabalamu bo n'omwami totijjisa balamu bo nga wakawasa mukyalawo ekisinga abaagala ekintu kyanaasobola okukuuma so si kuyisaawo akajanja akanene ate nga mu bufumbo mulimu ebisomozebwa bingi kyekiremeseza abantu abo bamulamu. Abakyala ebiseera ebisinga bajja ne bafumbirwa ng'ekintu kye batunyonnyodde kuyisa balamu baffe bulungi okubafukaamirira okubawa ekitiibwa obutavuma mulamu wo na nazaalawo obutavuma abantu ba mwami wo obutabakolako kantu konna abakyala bakitulumiriza naye ebyembiwe bijjira tebakikola mu butuufu bw'okibagamba bakikozesa kajanja. Manya akajanja kyekintu ekyebbugumu ennyo ekitasobola kubaawo buli lunaku ng'ate obufumbo obuzeemu paka kufa kyokka singa opima n'okola akajanja akatono oba omukwano n'obaagala okuva lwe watandika naye kyosobola osobola okuggusa naye olabira ddala omugole ono olwokuba bamulumiriza yakayingira obufumbo abwagala nnyo tebunnabaamu kusiiba njala na kusula tamanyiyo kirala kijja kakati ajja n'atijja nekiyiikayo lumu kyekisinza okujjawo ate ku baami bo oluusi tebatijja nebba omulimu gwabwe gwe bababuulirira ti abantu b'omukyalo olina obbaagala olina okubawa olina okubabudaabudde olina omukkiriza n'agendayo bo nabo bakiremwa n'akolamu ekirala kinnewo ekirala kati bw'akolamu ekirala omwami ebiddako byonna bimunyiga lwakumenya kintu ekyasooka. Nolwekyo famire tulina okukkiriza nti zitwagala nnyo tulina ozibeeramu tulina okuzaagala ng'omukyala ayingidde obufumbo ali mu bufumbo kati yabuyingidde wiikendi eno abuluddemu amazemu emyaka 10 ng'ekikutawaanya balamu bo ekikutawaanya abantu b'omwami ate n'omwami ekimutawaanya abantu b'omukyala kuba n'omukyala era akajanja bw'aba akakubye waabwe kayitirira asomba abaana b'abannyina ne baganda be abawala abato oluusi nga n'abamu baakula bulungi okusinga ye gwe bawasizza bonna n'abayiira awo omwami kati nga kiri eri mwami okwesalirawo mu ndowooza ey'amaanyi oba ennafu. Awo bataata bamaama basenga so bayingiriramu ne bamugamba ekyo kyokola tekiriyo naye nabo bamuwulira abamu ne bamugamba muno omutwala ali wano alemedde wano mukyalo mutwaleyo ku kibuga wali opportunity. Eno program Mutaasa gwalina mukyala ayafumbirwa tugambye nti balamu bo baagale
aye ne tubuulira omukyala nze omukyala ekintu kyembayamba kiri kimu ekisookera ddala mbagaana akajanja ekirala mu bufumbo neŋŋaanamu obusungu nti oyo abeera sitaani ekyokusatu mu bufumbo ne tugamba nti mubeere n'eddiini ne tumanya nti obufumbo buweereza bwa Mukama Katonda siraavu si bikolwa bino byonna wadde nga tukiraba nti ku bwebumu obulombolombo bw'obuwangwa bwonna bwebwe okuyingira mu bufumbo naye ne ŋŋamba omukyala tokiteekamu kajanja beera wadde abantu bw'obaagala nnyo n'abantu ba famire kati mutulaba bwe mufumbiza omuwala muleme omuzizika abantu abalala abawala mulemeddwa okugoba abantu abo kati katubagobe wano ku TV gwe yafumbirwa omuwala oba omulenzi oba omukyala fumbiza muwala wo towaayo bawala bo balala tosindikayo batabani bo balala mu bufumbo bw'oyo omwana gwe omuwala agenza okufumbirwa olina okukozesa ku bantu b'omwami abataswala omwami wo gy'ataswala abantu b'omwami bw'olina okuba nabo ate n'abantu b'omwami omukyala njagala obeere mukyala mwanjulukufu omwerufu ng'enkola kati we tujogera obuulire nazaalawo nti mami bw'abanga mulamu Saala tajja kuwoza na kusimula nnyumba na kutegeka tajja wange simusobola olwani agamba omukamwana yajja okufumbirwa anti tugambe enkolagano sigamba mwami wange ye n'agamba omwami ebiseera ebisinga tasobola kunnyonnyola abantu baludda lwe naye nga gwosobola obanyonnyola walemereddwa gwayingidde obuyingizi gwosobola okukikola kati kankubulire bwe muyingira mufumbo kudde wano mubaga ebinaabeeramu nga mulimu n'abo abantu kati abaami mutudde mutulaba naye nga mujooza abakazi okubatuusa ku kisembayo yenna omwami avuga omuntu we n'amuyingiza mu maka nga tamaze kutegeregana na mukyala we mwami mukyamu kati nze mbaga ebibalemye tuzze kutereeza maka ebibalemye omwami situlabe waleeta obazzeeyo mukyala we ye mutuufu waliwo omwami gwosanze ogeza omufumbirwa nga ye yasikira oba famire ye oba nga mu famire yaabwe yaliyo ng'omuntu bonna gwe beenyumerezaamu babeereyo mu kyalo waffe Masaka oli kuno ku kibuga abaana basoma olusi gwobaweerera wano we basinzira okuva ogenda ku ssomero kati nze kubanga nzize nkufumbiddwa ye agobe baganda be baddeyo mu kyalo era baba omuntu yenna yenna omufumbo baba tannaba ku balansinga bintu ebyo bw'anaabikola alindeko okuwasa amaka kankubuli abantu bonna bonna batulugunyiziddwa naddala abakazi nga batulugunyizibwa famire kyokka nga ezo famire ezitulugunya ono omwana muwala zo zigenda zitandika agaaza ate zo zigenda kuba nzibu tebano wano babadde babonyabonye wamwanyukulu waabwe webabonyabonye bamuto waabwe tebasobola kujjawo omwana wa muto waabwe ne bamutwala ne bamulabirira bagenda mwogerangako nti mubi jjukira nti bano abantu abali mu bufumbo bo tebasobola byogera nzenzekka nze mbyogera oyinza n'okwesanga nga ne mu ggwanga ndooza nnemu omu kuba abantu beetiiririra olw'ebikolobero bibazze bakola ate babyogera bageya okugeya si kwa anti kwe kwetiiririra kati olwaliro nkulaga ekibi ekirimu ti omuntu yenna olwaleero abaami baagala nnyo abantu benziba oludda lwabwe neze nti mpadde abaami bangi amagezi ne mugamba nti olaba ng'ekyengera mukyalo eyo wasobola okubaayo omuntu nga talina nnyo kyamaanyi kyakola n'ofuna luumuzo babbiri ekyengera n'osembeza abantu bonna bateeramu abayamba kubanga baba baavibwako abantu bonna gwe n'osigaza amakaago ng'osobola n'okusula obulungi ne mukyalawo ne mwerabirira bulungi n'olabirira bali abantu nyinza okuba nga omwami alinawo ku ssente anti we alina ku ssente yapangisiza ennyumba nga nnene nnyo ebyokulya biteekawo buli kimu nga weekiri kyemwetaaga ewaka nga mubeera waawo n'omukyala abeerawo kiba kikujjako ti as long as asobola okuyimirizawo kati olwaleero nze nabagamba nti nze ndi mwogezi w'amazima soogera byenjagala abula njogera bituufu Farida olaba omwami gwe wafumbirwa akulema okuyiga naye kafankunaali oyo yenna ogenda muyiga ogenda kutetenkanya be babeeramu kati obufumbo kweresa weeresa maama wo gwoyagala ennyo ne baganda bo n'ogenda mu bufumbo nabo ne bakweresa kyovula bantu wakati wogenda mufumbo wabawo emiranga bwe tutuuka mu bufumbo eri tetugenda kuswaza bantu baffe eno gye tuvudde tugenda okuluŋŋamya okwabanga wedda era nga bataasa ebinaddirira mu maaso bakuwanga muganda wo Farida akaganda kaakato nojja nako osobola okukatumaatuma omwami bw'avaawo beere ne gwoyogera naye paka lwolifuula olubuto lwolizaala omwana wo nga obeerawo n'entandikwa eyewammwe si lwakuba nti muganda wo w'omwami tewasobola kuva omwami yennyini tonnamutegeera ne byayagala tobimanyi kati ogaseeko abantu abalala
jukira nono omuwala afumbiddwa muwala muto tubasaasire baana bato n'omulenzi gwafumbiddwa mwana muto kyokka bano abazze waka ddala bo batuufu balamu be tumugamba obbawo ekitiibwa tumulumiriza obutabavuma n'obutabajooga alina bafukaamirira naye nabo bannyini omutwe gwawumba temulimu agamba nti kasooka okwoza ebintu ayoze ebikopo ayoze sowaani alyoka adde ku tv kati olwalo we twogera bali ku tv beegolodde bakyusizza ne mu ntebe ate teri kirumanga ekyo omwana ow'otazadde si muto naye nga ajjawo buli kimu okimukolera kati abo olina n'omwami yakuleta obula omwami yagenze kukola bano batudde mu naiti balanname batunudde eri eyasijjayo amazzi balagidde n'okulagira amazzi ge yajjayo okunywa gatera kunywa mata gw'oli mukwoza era bwakutuna baga nti banne mwanyinaze alina omukazi atoba kubanga oyozezza engoye amazzi gakoze eki gakusamukidde bwagamba nti totuwogganira toyogera nnyo nkyalina byempulira tayozezza ngoye bebalamu tayozezza kintu kyonna wabula maama eno Nazaala bamubuulira bibi ku mukamwana ate ne Nazaala akasengejja takola ki takalino batakakozesa agamba nti mukamwana mubi bakamwana bano sibe balungi ennyo n'omuntu omulungi ennyo taliyo olaba mmwe mutulugunya mukamwannyina mmwe naye mugammwe mulitulugunya bameka n'olwekyo kyeggambira nti abatulaba kati abasajja abawasa abaana bawala oba mukadde oba muto mumanye abantu b'eŋŋanda zammwe babeereko we bakola ki gye babeera bajjenga olw'ensonga ezibeetaagisa okukola ki okujja bano abakyala nabo babeereko bye basalawo mutandika okusoma amakaago bwe gatandika paka lwe muli gaggusa naye nga mulimu abasimagana abantu bameka babiri ekirala omwami bw'oba oleeta abantu b'eŋŋanda zo gw'olina ku ssente oyo omukyala gw'oyisanga ekisiimuula mukulu nnyo mu bulamu bw'eŋŋanda zo naawe mala mubuulirako nti senga gundi yampadde omwana naye abakyala bangi omwami ava n'amatooke ge n'enkoko n'abantu omukyala neyebuuza tukoze tutyo oluusi yalese wakati wali na mufaliso waliwo muganda w'omukyala asuula ku mufaliso mu buli ngeri olina okugjako muganda wo ku mufaliso w'omwami akole ki asulewo kubanga ozimba amannyo okunywerera mu bufumbo kakati owwo bw'abeerawo kiri okke naye ow'omwami bw'ajja tekibeera okke owwo bw'abeerawo tekiri okke naye nkubuulidde kali akaana akato ke baakuwa kokka ke njogeddeko kubanga ab'oludda lw'omukyala naawe bw'obaleeta n'obayiwaawo omwami kwakozesa batabula omwami ajja n'abala amata ge n'emmere bye balya mu bufumbo mwetaagamu abantu babiri n'omuntu omu paka lwe mulizaala abaana bammwe akantu akaana akamu omukyala kajja nako kamala naye bano abantu b'eŋŋanda abo bonna bonna babalina abantu kati bandaba banyiivu n'abamu baakakyala banywa cyayi abakayiridde naye nga mwe ab'eŋŋanda abakayirirwa ebyokulya mulina okubeerawo akaseera akagere ne mudda gye mwakola ki gye mwava obufumbo bwe buto bwe butambula naye obufumbo obulimu eŋŋanda zonna nga zeeyiwaawo be baba bakola emirimu fayini nga mugabana naye abasinga balinda bitiibwa kubafukaamirira ne bagamba mukama nnyinaffe talina mpisa tafukamira tuwa cyayi naye nga Farida ne bwandibaddemongo mu nnyumba eyiyo nemwesanga mu korido mutambula muti olagidde n'ogamba nti saala nti fumba ettooko lwereko akawunga nga mulamu we abuuza nti gane omuceere gwaki teekako omuceere n'akawunga mwannyinaffe yabiguze ye omukyala n'omwami balina kye babala ono kye batajja kunnyonnyola yazze kukyala aye n'omwana omuwala ono mwannyina w'omulenzi akyebalanga bwe yalina mwannyina nga tannawasa obula yatwala ebimuli ne baleeta omugole omulala naye obuyinza abukola ki yabusigaza ekyekiti kyekiruma ne Nazaala ne bannazaala ab'abawala bo bannazaala b'abaana abawala bo tebeetaagisiza ddala mu bufumbo bwe muba mundaba ffe tugendengawo kawunguko ffe tulina kubeera mu bufumbo bw'abatabani baffe okay webale nnyo senga katuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo essimu kwesiritobaawo oliko NTV tulina esenga Hamida Namatovu atabukidde abalamu sibatabukidde naye mbabuulira kituufu kubanga kati abantu ogenze n'ogamba senga bw'obasangawo olina ofuna engeri gy'olaba ne mulemu okwatagana ofuna engeri gy'olaba nti bavaawo n'ogamba tugende ewa Nazaala tumugambe naye osuubira gamba otya Nazaala nti abaana bo mbagobye wange tofuna omulenzi yenna omwami atulaba n'olowooza nti onaasigaza enkolagana n'abalina mikwano gyammwe mubawabule mu kino bw'oba ogenda okuwasa abantu b'eŋŋanda zo ddala mu butuufu baba tebafuuse ba mugaso gy'oli bandibadde bakendeera okuggyako abalina empisa mulimu famire ennungi nga bamulamu balungi era bo kati ne bwenjogera nga batudde abo tebanyiiga abalamu abalungi gye bali bayitirivu naye ndowooza obuzibu buva
kujja kubeera ku lusegere ebiseera ebisinga buli mwebera ku lusegere mwerabamu obuze bungi ne bwe mwebera ku lusegere nga balungi abakola emirimu kyengezaako okulaga okimanyi sigamba nti abantu babi balina obbagoba abasinga tebaagala kukwata ku mirimu bamanyi nti ono mukamwa nnyinabwe nga bwe yamuwasa nti mukyala waabwe yalina okukola nga bano bali abo be babi bengoba kati ogambye sigamba mwami ngende ngambe Nazaala nenkubuuza onsuubira otya Nazaala ogenda okumpuliriza nga ngoba omwana obwe gwazaala nedda omwami wono yandibadde agambibwa kati abaami batulaba abaami lwaki baleeta abantu bano nga tebanyonyodde omukyala w'omumaka abalabirira ng'omwami taliiwo bangi abamu babanyonyola abamu tebabanyonyola oyinza okumunyonyola Yesu n'omuleeta naye omuntu n'akufuukira ezzike mu maka go anti bw'afuuka ezzike ng'omwami yamuleeta musitula omuze gye wamujja naye omwami alekawo omuntu afuuse ezzike n'amulekera omukyala ng'era ddala omulaba omukyala yajja kukyala wano n'abasenga nga tasobola muntu nze njagala omubulire nti nsituse ŋŋenze Kalamba gye bazaala omwami wange ŋŋambye maama nti olw'ensonga eno n'eno Hamida sikyamwagala wange maama omugambe era bwaga nti enkima tesala gwa kibira tajja kulowooza nti byoyogera bituufu jjukira nti gwe wasitukira okugenda singa omuntu abeeranga kati betwogerako abali mu ddiiro kati baba bakwonoona ddeeyo yonna ewa Nazaalawo oba tokyali wa mugaso ate era ekivaamu kye twogera kati nti abamu bafiirwa obufumbo n'anoba n'agenda ng'abuliddwa waanaakinnyonnyola ne bwe tuba tulina TV olwaleero Nazaala ng'olaba ne bawalaba abamu balaba lwaki temunoona Saala gwe mwateeke wa mwannyinammwe ng'era n'ensonga muziwulya Saala ayogera bibi ku muka mwannyina lwaki asigalayo oba mwe bakulu b'abaana nga maama yafa ne taata nga bwe mwekwasa kati kubafu wano mu Buganda tugamba omuzadde tafa era nadde nkyogerako ne mukwano gwange gyo ne muganda ffe tetulina nfuuzi mu Buganda teriimu okugjako mma mu nsi endala oba omugwira kubanga maama wo bw'aba yafa wabaawo bamaama b'abato wabaayo ekika kya maama wo gye yasibuka wabaayo bintu bingi ebiriyo oyo omuntu tumusuubira okubanga layini ya famire yaabwe bakyagitambuza senga naffe oluusi oba tugera ne tukalubamu nnyo abantu bano baba tebagenda kubeerawo forever and ever bagenda kutuuka ekiseera baveewo for example bafumbiddwa bamaze okusoma bafunye emirimu bawasizza lwaki tabagumiikiriza gino emyaka emitono bamala ne bakula ne batambula myaka ki gy'omanyi obulumi bw'onaabeeramu bannange nze ekintu kino njagala Farida tukitwale bwe tuti leka kwerowooza nti omuntu akunyigiriza olwaleero buli lunaku oluki olwaleero lwe tulimu olwaleero ebifudde ebigenze bikoze eki bigenze wabula onaakunyigiriza nkugambe singa abantu betulera abaasooka bazze bakigumira nga banyigirizibwa nakati abalala we bali banyigirizibwa naye ekisinga okukumalamu nze kimmazeemu nga bwendi ku puroguramu y'amaka oyo omuntu gwe yanyigiriza abantu bali abafumbo ne baba bavudde mu nsi ne baba we bali tabayambira wadde omwana waabwe omuwa ekikwanso ng'ajjukira nti nabanyigiriza bali abalungi abakikola batono aba balungi ate era baba tebanyigiriza aba yabeerawo ng'omukamwana kubanga ne abawala bano abafumbula balina empisa embi aba yabeera wa mukamwannyina naye nga mukamwannyina wa mpisa nki mbi ne bw'okola emirimu agenda ku mizigo egiddako n'akugeya kati era oyo ne bw'agenda adda n'ayamba abaana ba mwannyina yalina ekigendererwa ekiramu ono mukamwannyina n'alemu okumutegeera senga katulaba bali kusimu bagamba ki hello 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 senga waliwo abalamu nga bo muyina enkolagana balungi nnyo webali ffe tukolagana ne bakabannyinaffe naye ng'essa erisinga obulungi saagala kuwangala nze wa mwannyinaze ekyo kyona njagala okugendawo tukolagane ebyange puroguramu eyange weeri okulaba abaana ba mwannyinaze obabuuzaako okolala ne mwannyinaze mukyala bwamulabidde omujjukiza nti edda yayagalanga kino akyakirya eyo puroguramu weeri naye ekyokubeera ne muka mwannyinaze naye bwasitama bwawa mwannyinaze kyayi ng'ayimiridde bwamuwa ng'asazeeko ekyo si mu mulimo gwange ogwo mulimo gwa mwannyinaze kuba yalekayo abafukamira n'aleeta ayimirira nga bamuwa kyayi kati balamu tujja ne twerabira ekyo wadde mwannyinaffe bamuyisa bubi naye oyo gwe yakola ki gwe yasalawo kati bamulamu babigira bannazaala ate bo ne bayitira muwala waleeta nsobizo n'ogamba wadde mwannyinaffe bamuyisa bubi naye ffe olina bwokyogedde bw'oba oyisa bubi munno lwaki toyagala nawe bajje bakugambeko okyosebanga ebiseera ebisinga ekiva bakuba bakugambyeko lwaki obeera oyisa bubi munno omwami wo omwami omukazi bw'ayisa obubi omwami we kyekinoonesa ssenga w'omukyala ne mugamba nti muwala wammwe nga takutte mutabani waffe bulungi naye si mwate mumuvaayo bamulamu
oba nazaala gonyonyole mukamwana omunyonyola biki bali bamulera nga kirerya bwekitu kati bana balera ekirerya kyabwe kibayitire kale simu hello hello wanji sebo je baliko Farida kale nawe je baliko kale sengoyo mwagala nnyo senga bakwagala amina ya itayogera kituufu ddala kubanga singamba nawazo mukyala wange olusuumu bano botuleeta ono n'amaka gaffe era gitwe mukyala nga namuwasa nga mwagala era saagala mubonyaabonye kiraba ensonga senga gyaliko namunyonyo era nange sookiriza abaganda bange babajja waka wange nosooka okukola ki kubabuuza ogenda kumala obudde bwenkana ki singa gamba obudde buwanvu nimuwaki amateeka g'amaka amaka galina kuba n'amateeka gegatambulira ningamba butuuse waka bino byebina kukolebwa waka bino byebina bikolebwa waka kali mukazi mwenja nampa ripoti zagamba nekino kyakolebwa basibye tuddeyo ku TV naye nogamba ki deyiwamu kubanga tushasobola kikubeera wano okyegeera kubanga muganda wange mukaga wanoneka tusooganzi eyojja kuddayo wammwe era nsigale nzeka okiraba Farida era mugenda mu maaso n'omulamu ogwo mulungi nnyo tugwagala kale sebo osibe bulungi nnyo hello 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 okay bokuba esimu kendeza ndowooza ya TV yowanji nyabo nga mwebalekiweereza kale mukwano naye senga oyogera ku bagundi naye n'abawala bennyini be bawasiza nabo boogereko bajja n'empisa embi mulamu tomulabanga naye omuwala n'akuggyako empalana olw'okubanga manyi bamulamu mulina kukyakwa mwebale tuweereza kale mukwano omulala hello esimu mukuba empitirivu hello hello sebo tukwaniriza nnyo mwasuze mutya twasuze bulungi ate ggwe nalume yange nasuze bulungi nga mutuweereza ogwo omulama gubeera mulungi kubeera ng'otuweereza ebintu ng'ebyo n'oturekera nga senga oyo n'atuyigiriza era kyetukoledde eddala leero naye twagala mutuuse ku puroguramu mubeere nga bakwongera ku ssaawa kubanga oleeta emiramwa eriyo kale sebo bakuwulidde bakuwulidde osibe bulungi sebo omulala hello 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 wanji mama yongerako ku ddoboozi katono hello yongerako ku ddoboozi ndi ku NTV oli ku NTV okendeze ne ku ddoboozi lya TV yo tujja kuwuliziganya bulungi hello okay kendeze eddoboozi lya TV oddemu okuba esimu hello sebo jebaleko nyabo kale sebo naye jebaleko kakati nze nteesa yange wesikwataganiddeko nesenga wanji wesikwataganidde nesenga alo tukuwulira mukwano yo senga okugamba nti omukyala agamba ennyazaala we ekyo kirimu obuzibu kubanga wotuukira okwakaluma nyagala walinga nokoko n'omukongera nga kyandibadde bano abafumbo bombi batuule bakkiriziganye okay ye omwana katugirira mu maama nti ono guli takola mirimu tajja wange omukyala yakitwalayo ate kiba kirungi ate nekirala omukyala webanze muganda wange yase wange nganze omwami okay sebo eddoboozi teribadde very clear naye ayina ensonga eyo nange gye mbadde njoge ndowooza wano omwami wabeeredde empagiruwaga ow'omugaso ennyo alina okuwuliza omukyala we n'awulirizaako ne mwannyina n'alaba obulusi naye n'atwala time n'ajja n'alaba ekyekibeera ewaka ekisinga Farida okutubonyaabonya abaami obuvunaanyizibwa bwabwe babusuula omwami ye muti gw'amaka anti muti gw'amaka naye yasitula baŋŋanda ze n'abateekaawo teyeetaaga kumanya si buli bwaŋŋanda gwe baleeta nti ajja kuba mukyamu oluusi beesosonkereza bo bokka na bokka anti omwami tatutte budde kati kankube Farida kino ekintu lwaki kinyigirizaamu abantu abamu ne mukiraba nga kibanyigiriza nti nnamba y'abaami abasinga bwe bamala okuwasa omukyala n'amanya nti mukyala w'alina eddaala lyamusaako eryo wansi n'amanya ddala ali ku toopu kuba tubafumbirwa kuweebwa bitiibwa kati mu kuleeta abantu bano olaba omwami takutegeezezaako nti ndeeta ssaalaawe wakaabeerewo
tagenda kuba mwami wa mugaso. Oba kiwulira tajja kuyingira mu nsonga zammwe. Tajja kuyingira mu nsonga zammwe ate yeetaaga kumanya. Kubanga omwami omuntu nga mukyala bamuleetera omuntu bamugaa tukuleetera mulamu gundi nti n'ayogerako oluusi ne maama. Maama n'amugaa nti Saala nti mukadde baweereza gundi kuba kati essimu yajja nti badde bakuweereza gundi mukadde olabye otya. Akuyambeko ku mirimu babeera awo asome. Omuwala ono n'atuula n'aga n'amusobola ne yeekubamu n'agamba enkera mami kale bamuweereze. Kati oyo bamuweereza oyo abeera kale. Niye omwami abaami abaana abalenzi bavuga buvuzi nga basomba abantu nga bateekaawo kubanga amaka gage yagula emmere nejjukira si yagifumba. Kati nabali abano bamulamu ababi babijja lw'abannyinaabwe kuba bwe yali ajja sigwe wamuleeta era takulinako kategole tewalina nsonga lubayogera nayo Farida. Jjukira nti obufumbo buno bwenjogerako abanyigiriziddwa mu ekyo be basinga obungi. Weewaawo ng'omukyala yayogedde n'abakamwana tebalina mpisa. Ddala tebalina mpisa bakabannyinaffe. Naye nze kinsonyiyo abakyala abo mwannyinaffe ajja n'agamba nti middanze bannyinaze ababonaabona mbalina. Naye nga yagamba njagala kabina. Era n'awasa omukazi wo wa kabina. N'agamba njagala mweru. Omukazi we era mweru taddugalanga. Kakati ekitegeeza mwannyinaffe byaffe matiriya ezaffe nga famire teyazikola ki? Olwa balamunga okubira ddala lwojja. Kati lwaki oyagala omutaasa? Okubira ddala bojja bakulabanga ayingiridde ekintu kyabwe. Kirina kubeera kyabwe kiri ring fenced. Abalamu abamu. Okubira ddala bojja nga kibali mu bwongo ono n'atuyingira. Anti bwabanga mugabo wayogedde nga mwannyinaabwe mugagga yabadde abalabiriranga famire nga bamusalirawo. Kati bwafuna omukyalo ono azze okufumbirwa bamulabanga omulabe kubanga omukyala azze omukyusa bibadde birimu mmwe biddamu mukyala. Kati ate mmwe ab'eŋŋanda oba bamulamu oba nazaala olina kwagala mukamwana wo okufuna mutabani wo. Kati ekyo kyekyalema era yini gye tuyunga nazaala atulaba yagala bakamwana bo oba babi oba bakyamu gwe bwesiriwazeemu osobole okuyisaawo ekya mutabani wo. Naawe omuwala weesiriwazeemu oyagala abantu bano abagale nga bakiseera nesaagala yagale abantu b'omukyala n'ab'omwami babeerewo kiseera mwaga amaka badde gye balina okubeera ganamaka bajje we beetaagisa gana amaka gabeemu omukyala n'abaana be. Awo nkuwagira. Okay, simu hello. 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 Wanti sebo tukwaniriza nnyo. Mujebalawo. Kale nawe jebaleka blasi. Oyo senga tumusiimye nnyo byasomesa bibeerawo. Era bitufu nnyo abantu batutulugunya nnyo n'omuleeta omuntu wakana n'akumalako emirembe. Kaakati n'ekirala senga waliwo n'abakyala boolaba nti tayagalirako ddala muntu ow'omusajja n'akamu tamwagalirako ddala. Ate n'olaba ati gw'omulese gwe musajja ate asazeewo ali kutabula amaka. Ekituufu kyoyogedde kibeerawo ate nabeerawo naye nti nyazaala nga bwogambye oluusi n'aba nga ye yanakyemalira waka nga bwokiraba nga omwana we yamuyigiriza yamukuza kati nga ye yasalirawo omutabani we okiraba. Era stiru n'abanga atabula nakoyo omukyala azeewo omugeni oyo. Ate nawo ne wabeerawo nawo n'abakyala nabo ne babanga tebaagala abageni ba musajja. Kale sebo kyayogerako ndoza kyeki nkitegedde naye ng'ekikireeta okimanyi abaana abalenzi abatannawasa mutulune olwaleero mulabe kye tuwogerako ng'omukyala tonnamusalawo nti Farida omutwala wuwo soko olete bannyina baddemu basalewo ku Farida abalabe nga nabo bali mu bantu abamuyambyeko okusalawo ensonga ye nga basalawo kimbu bamuleete bate bamuleete anti bakusalirawo baddamu omwami n'agamba Farida bano be baganda bange babeerawo mu kintu kyammwe nga kitandika kizibu obbayisa ng'omwami we bwannyonnyodde naye ebiseera ebisinga Farida gwe n'omwami wo mwesalawo abantu bameka babiri akati kyesitegeera anti era bibeera byaffe babiri kyesitegeera bano bazze kusalawo ki mboba ampasa oba tampasa babeerangawo buli omu batamusiima endi wasadde butandise okukyamuka nga tebanna kujja buli omu bw'ataasiima buli gwe banaaleetanga
batamusima omwami wa muganda bwana wasajja ati ajja kulwawo okuwasa naye awase gwe basiimye nga naye ajja akimanyi nti bali pati ya nze ndowooza tebeetaaga kunsiima omwami wange okumpasa balina kungumira ne bamanya nti ono omwami waffe gwasiimye katumwagalireyo muganda waffe gwasiimye katumwagalireyo si bo kusiima kati we basiima omuntu nga nze si gwe njagala ku mutima omwami era mubeerawo okukaanya mu famire famire bane byeyagala nti wabwe wa Farida bazaala abaana bwe bati wabwe ba Farida bali bwe bati banyina b'omulenzi banoonya nabo batazitowerwe kati olaba bwonyiize balina okusalawo ng'obudde bukyali tebasobola kuyamba mwami waye nkusiima omwami yalina okusiima kubanga yayagala ekika ky'omuntu kyayagala okuwangala naye bano ne baguma bugumi ne bagamba singa balwanya kiki wabayo gwe baali basiima nga famire nagano muwasa naleta kubanga gwe tewamwagala anti mwami wo kale n'atamwagala naleta gwe Farida nabo babeera kudde wanu nga bakukyayo olwakiri it is okay kubanga kiri between me kaso mwami wange abeera nga njagala okujjawo ebyo byonna eddagala liririmu mulamu jangu osiibewo okyaloddeyo senga katuwumulemu nyo kwekumirako NTV tuyingidde ekitundu ekisembayo dakiika tetulina nnyingi nnyo naye kansome ku bumu ku bubaka bwammwe Lydia Mayanja Namubiru agambye nti naye bannaye bamulamu abo olumu nabo bakooya mwakafumbiriganwa awo ne batandika okwesomba bambi senga batugambireko basooke batuleke mutwe yagali ate ono agambye Farida nalinako omulamu wange naye nga takwata ku mulimu nagumu yadde namuloopa yagamba bwe yali tannaba kujja ani yabikolanga era obufumbo bwannema ndozo kirabi kyembagaye buli kintu kyonna ne bekiwooma ne bwaba sukaali bwayitirira akaawa tupime ebintu bibenga bya ate n'abasalawo abazadde wadde mwagala nnyo abaana bammwe naye musala omusango ng'okimanyi nti olwaliro osalira muka mutamani wo nga nawe weetadde mu bigere by'omuwala ono bigere by'omuwala ono osalira muka mutamani wo naye muwala bw'ate naye agenda kufumbirwa akukooterabira eno nnyama ya mutwe olugero olwo luli awo ti bw'oba otunda ey'omutwe osooka kunyiga ku gugo n'olwekyo bino byenjogera kababe baana bange eka bandaba tewandinze mbabuulirako ati teri agenda wa mwannyina atuule gende wa mwannyina olw'ensonga ezikututte okole emirimu oli wadde mbogenda n'ofumba n'owa abaana ba mwannyoko emmere muka mwannyoko baali bwereero baasitamye baakoze tebikukwatako ekikukwatako kirimu mmwe nga mutudde mu famire ne baba omulenzi anoonya akabina n'anoonya obweru n'obuwanvu kati mwaba famire mu mwagazaaki kaliwo n'agamba wandise mu lufuutifuuti I have been in a marriage for 4 years abaddemu emyaka ena naye yavaayo omwaka guno naye nazaala etamukubira nga wadde kasimu ate awulira nti n'omwami yafunyeyo omwana yawummula nazaala kati bebo betugamba batera fumbira mulenzi kyayi bamulabamu ebituli nazaala n'aba muntu mukulu naddeeka n'atuula mukamwana tafumba mmere tayoza sawa mukaaga ali ku WhatsApp ezo ezajja ani yagamba ebyo byonna obijjeewa mbu yali tabikola anedda nkugerezeza si oyo n'oyo mwoyo bambi ansonyiwe naye kati nkikulaga ekiriyo n'abeerawo kati nazaala n'aba nga atuyambye n'aba ne buleeki kati nazaala bw'asiba ebiddako byebyo so singa ensonga eyanobyoyo okumala omwaka emyaka gye yamalayo nga baali bagiteesaako ne bagyogera naye omanyi nti abantu bano basobola okwekobaana ne bakujja mu makaago anti kyenkugambye kuba tebaakusalawo mu mateeka g'omulenzi awasa famire erina okuyingira mu kuwasa era eyingira ne mu kufumbirwa kw'omuwala famire ebizibu bino byonna byetukokota tubikokotera famire zaffe nze mugambye nze nyingira mu bufumbo nze nyina bannyinaze era ndooza bali mu kulaba muzeeyi kato sekabadwani bamusa kaketo bonna baba balaba naye obuzibu bwonna bwengulubye nabo mu bufumbo abannyinaze abo babugulubyemu n'olwekyo kibakwatako nnyo okutunula migaani amwagala amutwala ati amutwala wa hello sebo oba nnyabo hello wangi sebo oli ku NTV butaata nze mbadde ngamba nti senga emboozi gyaliko eyo nnungi ovuddeko bambi naye abadde asiima busiimi hello Shamira Katengo agamba nze ndowooza senga yandibadde empagi nkulu nnyo mu kintu kino kubanga abalala basatulula senga yandibadde empagi naye tajjukirwa n'omuko aba bantu babiri bateekwawo lwa nsonga ezirabika anti bajjukirwa nga kyetaagisizza naye bano obuzibu kujja kubeera wano naye ng'ekisinza okutabula famire abalenzi abatulaba nabagambye abatannawasa tegeeregana n'abantu baba famire musalewo ku muwala oyo mwenna
naye bino omulenzi okusalawo n'olondo bakabino b'amaaso bakiki oba kiki omwana wange misaki byagamba towasa maaso nakabina naye gw'olabira ddala nga famire yo ginyigiriza omukamwana ono mubi nga be bamutulaze wali ate mubi ate nga mwe bamulamu temujja kgenda mubeerewo nti mumugolole temusobola mugolola ne singa omulamu ono yajja nga Farida wajja nga twakusalawo ng'abafamire tulina ebizibu bye tugumira ate tujja ne tukuyamba kuba tuba twekiikirira naye obuzibu mujja nga omwami wo yakusazeewo bantu babiri ate omwami wo n'atamanya nti yakusalawo naawe aye n'anona bannyina n'abateekawo ate bannyina balina maama waabwe bo banafu tebooza tebakola kibalira ku sowaani ne bazisuulaawo eddiro litegeka balikyusa n'otegeka emirundi 10 n'otuuka n'okoowa. Hello kusimu. Hello. Farida. Wanji mukwano wasize bulungi? Naze bulungi nkubye okuva Jinja. Ye mukwano. Naye osenga byayogerako mbu omusajja mu famire yerina otusalirawo. Omusajja yalina osalawo omuntu n'okubeera naye ye ng'omuntu. Kale mukwano webale nnyo tulabire nnyo ab'Ejjinja. Suzana Lumanso n'agamba abantu basayidi y'omwami batujoga ate abaami baffe baba tebafaayo wabula ffe batufuula babi ne batwogerako n'ab'enganda zaabwe. Nze nasigala kutunula butunuzi era bambitunula. Okiraba naye nga kyoka tulaba buli muntu ayogera yeesalawo n'omwami we ekitaali kifuna ye naye gwe Farida buli weesalawo n'omwami nga ffe totugambye naffe oba otunyigiriza okubagamba ki nti ono omwami gwe ngenda okuleeta ne tumutunulamu famire ye eri ety ate bwe tumuzaalamu abaana balina buyambi ki abaasooka okuzaalayo bafunye ebizibu ki kigenda twala myaka emekamu okumanya wakiri okitwalako obufumbo ogenda mububeeramu paka lwolifa ekyo eggwanga kyekiribonyaabonya ekintu kyoyogera kituufu akakabanga kemutya keeka kutubonyaabonya mu bufumbo tutomedde. Why mumanye n'abaana be tunazaala banaafaana bati. Okay, hello. Nze ndowooza omwami ekyo asobola okukyesalirawo yekkanga. Taata yeraavu nzibi y'amaaso era nzibi y'amatu tewulira. Hello. 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 Wanji mukwana. Mujjebale ku Farida. Kale nawe jebaleko. Oli ku TV gikendeezeeko eddoboozi bagenda kujjako mukwano. Ate ngolabika olina ensonga zo. Hello. Hello. Kale nawe jebaleko. Okay, tugume twayaga Bright agamba abasayidi y'omwami tebaagala kubalagira naddala abalenzi baba beerabanga abamanyi buli kimu. Hello. 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 Wanji. Jebaleko eyo. Kale nawe jebaleko. Naye senga okimanyi nti eriyo oli akyaza balamu be ne bajja okusoma ku weekend oli n'asalawo asule mu kisenge kyo. Mbadde sikimanyi. Asule mu kisenge kyo? Nze balamu bange bave erira ne bajja eggulo okusoma oli n'agamba nze njagala kusula mu kisenge era omwami n'akulagira oveeyo osule mu ddiira ate ye n'agenda n'asula mu loogi. N'okigumira. Okay. Ndoza mulabye ebiri mu balamu abasajja bennyini nga nabo bajoozi kati nze nga be nasanga ewange bwejja nga batandika okufa ssente ezigula emmere n'agamba gwe wajja watusanga ffe bawe ssente z'emmere era ffe twali twejjulira emmere tolina buyinza butujjulira mmere ekyo naye n'okigumira era oba butanaba mpisa senga ekyo nakyo kyava ku balamu butasiima balamu ati kyetugambe tebalina remote kyegambye bamulamu wadde mwannyinammwe mumwagala nnyo anti baayika baamusiimira ne bagamba onajja tugumikiza notulagira ebintu ebyekisiru bajja kutugumira bali bakikola ku jogoono tebamusiima singa bamusiima kati kankule Farida be basiima omuntu ne bwaba mubi bonna beekoonako bwekoonyi bavaawo buvi naye be baba tebakusiima maama nga wejja ne mwesalawo n'omwami ekitali kibi omanyi nti bayinza obutakusiima nojja n'oba disproving nga n'okola ebintu ebirungi ne beka ne bagamba naye omukyala tukyawa waatyo Farida kankubula olwaliro nkubulira omukazi ku mukazi munne eyo ndoza program tuligikola nayo Nazaala lwaki akyawa omukyala
lwaki mulamu akyawo Farida omukazi munnaye nakwagala ng'ali mu bufumbo ate abeera mu bufumbo takutulugunya ebikubonyabonya biba bimukola ki bimusangayo gyali naye Nazala alina bawala be tebafumbirwa kakati mwe muzze mufumbiddwa batabani be mbw abaagala nnyo ebintu bingi ebikolagana bamaama baffe batusalirizanga tujooga abantu basaidiza z'abaami baffe n'agamba Amida bagobeewo nga antraining obubbi mama wange nzaala nanga Amida bagobeewo basobole obutamanya nyingiza n'anfulumya tulabe be tujjayo ndozola bakatemba ali mu bufumbo omukazi ku mukazi munne emirundi ng'ena kintu kibi. Hello. Kati nze mbadde ngamba nti senga yandiwandiise akatabo k'obufumbo okusinziira ku mulamu ogwo buli abagenda okuwasa bagulenga akatabo temujja kagula mu temwagala kusoma alyogerere wano ndi musaanya mpulisiimiddwa nnyo omusomo ogwo nkale sebo mugamba akola akatabo k'obufumbo senga bakongedde emirimu TV naye omulamu mulungi kale sebo webale nnyo kubanga kankubwe Farida nze obufumbo nagambye nti obufumbo mulamu nani abantu obufumbo bwetaagamu omwami ne mukyala we n'abaana be ate oba omwami nibo bazaala abaana ebweru nga totegereganya na mukyala wadde amaka gagona ali mu nju si kirungi kunona abaana booli omukyala obateeke ku ono omala kumunyonyola n'omugamba nazaala omwana oba aliwo senga w'omuwala n'omuko n'omugamba nazaala abaana ebweru ABCD n'akitegeera n'abaleeta ne bakula ne bannaabwe nebino byokuyoola omwami kubanga yenna nnyini maka n'asitwa omwana n'aleetawo naawe gwe bamuggyako olwaleero ndaba obonyaabonya mwana w'omusaayi gwo omwana aba wa mukazi ate ebyo byakyusa eddisenga nze ku lwange kyennina bino bye muwoza mbu omwana wa musajja twakkiriziganya toyogera bibyo oyogera bituufu anti ebituufu biri nti omwana aba wa mukazi kuba omukazi gw'omugaba oyinza omugaba wano n'omugaba n'ew'omulala n'omugaba n'ew'omulala kati omusajja omwana ali waati era omwami asanyuka nnyo ku mwana ng'omukazi ali magombe kyemmanyi nti wogambira omwana wa mukyala bw'omwejjako n'ogamba nti kamuwe mukazi mujja tomanyi obusungu oli bw'alina ate naawe wennyini sooka weegereegeranye nga tonna ennyama ya mutwe oyo mukazi ku mukazi munne n'olwekyo nze ga bufumbo bubeeremu abafumbo abafumbirigana bameka n'abaana bano bayingiremu nga kyetaagisiza n'okukyala ne bw'omalawo ennaku kale nnyingi oba oli mulwadde fayini naye oveewo naye bino ebyokujja nti mukama nnyoko ojja omujje mu ku buliri gwe obwebakeko kati oyo akola ekikolwa ekyo bw'anaawasa tunaagenda ku bwe ne tusulayo tunaagenda ku bwe ne tumugobako okutola nti okwo kujooga kwe nkugambye kale n'olwekyo mu maka mulimu ebintu abate abaami basinza okuwanirira ebintu bino. Nazaala waliwo Nazaala ng'aveewuwe n'ayingirawo buyingizi. Bano naddala bano ba corporate. Nazaala gwe nalinda byeko mu bukulu bwange bannazaala nga bana nga bakola katemba gwe sirabanko omu yayingira mu kisenge kya mutabani we najja Yesuuka mulamu waali. Omulala yagenda ku buli bwa mutabani we n'agamba mukamwana aleseeko kimulamu waali. Naye ebikolobero ebyo tekikoma kiwobanga kitandise nabo abaana baabwe nze ngenda bagoberera. Olwekyo kye nalaba nabo babonaabona n'olwekyo ngamba ntya mu bufumbo Farida ko bwagala ennyo temuteekamu kajanja yagala omuntu nti mwagala mukamwannyinaze full stop gendayo lwosanyuse eba okumulambulako kyekyo naye ate okubeera ng'era amaka gali wagafuula kaaba buli lunaku ebiragiro omwana wa muzaala kati emyaka tuli mu 3 lwaki tomuzaako bali balina planning ya bana abafamire era kyovola nti mu kuwasa era omwami kyayogedde nti tujja kwetaaga mukama katusabe bulamu tuwandiika obutabo mu kuwasa baleke n'okukebera akajanja k'omusaayi gwa siriimu wangi omusaayi gwa siriimu bwe mumala ogukebera mukebere esi n'ebintu birala bingi nnyo biri mu musaayi mulimu omuntu akebera ng'omuntu si mulwadde wa siriimu naye nga bw'omuwasa Farida bakuzaalamu abaana bagenda kulwalirira nnyo famire sente ziggwewo bagaye nti wajja ne mukokota ebintu bingi ebiri mu bufumbo ebyo binyiza abafamire kyovula tuga abafamire bandibadde paati ku mutabani waabwe ng'awasa we waba abaana n'abange eka tebajja kikkiriza n'ekyo kyekituufu ne tumanya awasa mu famire ya gundi bwe tusangamu alina sikira biki ne tutegereka ne famire muwala wammwe alina sikira obuyambi bunaaba butya oba tukola kalagaano ne kakolebwa ne tumanya nti banaaleetayo ku ssente ne ssente ne tuyamba abaana abo ebyo ne bitambula naye buno obufumbo bwa kaakati okujja ne mujingira mu bufumbo abaami muleme okusombanga abantu ku mmotoka n'abakyala mulekerawo n'abakyala okusomba abantu beewammwe mwate ebibonerezo byammwe mwami abikusasulirawo abaagala ne mutabuka ne baganda bonjera mukwano gwange kati andaba obusungu bumutta omwami yayagala kuva kwasooka
omwami nga mukyafu wa mpisa paka kwasemba ate nga famire y'omwami emuwagira senga omulamu guno tujja guddamu mwebaleje bannaffe tukute nnyo ku balamu ne waliyo n'abalala gaya mukazi ku mukazi gatta abakazi nga bali triple oba yongerako ojja kulaba omukazi kati nange ekirala bannabulungi bwansi neddakiriza bulungi bwansi nga 8 bannange kusaza mumanya abeewa kiseeri musaza ly'essente ku lwokuna enkya ffenna gye tuli tulabe ekikolebwa Farida ako kandekere nkakulekedde senga tosasula it is okay bane mwebale nnyo musibe bulungi sawa ziri nnyo bye bye